Atendezwa gurumiswe ekitaffe Tonda ne mama namugere kabango bwangwa mu bwangire bwabwo bogombogo kyewagula erizaala enkambwe gwakasi gwakuzikira malamusizaako bakika namwena abambuliza mu biti byammwe ebyenjawulo twebaza kitaffe Tonda ne mama namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe ebyenjawulo nate ku lwakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne yawabweru Katonda atudde munda mu nze alamusa Katonda atudde munda mu ggwe nga Katonda eyeetengeredde oli waddembe okubuuza omutima gwo okutakkaanya bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza kusaba obisule mu gguluka weeyongereyo n'obulamu bwo oba obikozese okubeera ng'ozuukusa amazima agakutuddemu. Ebbaluwa eyakadde kano eva mu bajjajjaffe Amayembe, Amazadde era amalungi abamanyikiddwa nga the angels of light. Jjukira buli kintu kyonna kitambulira mu butonzi waliwo ne angels of darkness. Nabo gye bali then waliwo ne angels of light Mayembe, Amazadde era amalungi wewaawo. Egenda bweti tubalamusizaako mwenna abasoma era abawuliza ebbaluwa yaffe abaagalwa tubaagala nnyo nnyini ddala. Tubasaba abaagalwa buli kiseera mubeere nga mwegamba ebigambo bino wammanga. Obulamu bwange bulungi, ndi mulungi era nga ensi ejjuddemu abantu abalungi. Omwagalwa, osobola okubeera nga oteeka essira eri ebyo byonna by'oyaayaanira okubeera ng'oteekako essira oba ebyo by'obeera olonze okubeera nga oteekako essira. Kituufu, waliwo ebintu eby'entiisa bingi ebigenda mu maaso mu nsi yammwe. Kituufu, naye era waliwo n'ebintu ebirungi ebitasobola kubeera nga bibalirwa oba ebikolwa eby'okwagala n'ekisa ebiri mu nsi y'emu. Abaagalwa, twandyagadde w'obeera olaba amawulire ng'olaba ebyo ebibeera bikugambibwa eri abantu oba ebyo ebibeera bikulagiddwa kw'abantu abeetaaga obuyambi oba abantu abayamba abaana, ebisolo, abakadde, abo bonna ababeera batendewaliddwa, abaabula era abawulira embeera ey'ekiwubaalo n'abo abakooye. Twandyagadde nnyo nnyini ddala w'obeera nga olaba films ez'enjawulo eza science oba eza bwakalimagezi ez'okuzuula ku kiki ekisobola okubeera nga kitaasa obulamu n'okutaasa sseŋŋendo yammwe. Twandyagadde nnyo okubeera nga tukulaba ng'okola ekyo, nga olaba ng'emyoyo gyonna mirungi era ng'emyoyo gyonna giri bumu wamu n'obulungi era nga gikola ebikolwa ebirungi. Nga ggwe asoma oba awuliriza ebbaluwa yaffe kati. Omwagalwa, tujaguza ku lwa buli kintu kyonna ne we kibeera kitono kitya, embeera ey'ekisa tukijaguza. Eri ekigambo kyonna ne we kibeera kitono kitya eky'okwagala tukijaguza. Tujaguza eri abo bonna abagenda nga balonda ebisaaniiko omuntu omulala by'abeera asudde mu kifo ekitalina kubeera nga kisuulamu ebisaaniiko ebyo, nakyo tukijaguza. Tujaguza eri abo bonna abeggulirawo enzigi zaabwe eri abalala.
tujaguza eri abo bonna abawa akatambaala, eri abo bonna abatambulira mu mbeera ey'amaziga era ne babeera nga babakwasizaako okusobola okubeera nga bafuna obulungi mu mitima gyabwe. Tujaguza bataata ne bamaama abakola okuweerwa kwonna mu mirimu gyabwe n'obumalirivu, buli kadde ne bawuliriza era ne baagala abaana baabwe. Tujaguza abo bonna abayimbi oba abayiiya abakola kyonna ekisoboka okusobola okubeera nga bayimusa n'okuzzaamu amaanyi emyoyo emirala era ne babeera nga babawa eddoboozi n'oluyimba okusobola okubeera nga bava mu bukaawu. Mu ngeri eno ne beeyamba okubeera nga bejjamu ebyo byonna ebiba bibegenda okubeera nga bibalumya mu lugendo lwabwe. Tujaguza abantu bonna oba emyoyo gyonna egyenyigira mu mizannyo egy'enjawulo egisobola okubeera nga gibayamba okufuna obulamu obweyagaza oba obulamu obulungi mu mubiri. Katugambe we mubeera nga musazeewo okubeera nga mukontana n'okubeera nga mutereeza empulira yammwe nga mmwe. Tujaguza eri abo bonna abayaayaana okubeera nga beekuumira mu kwagala. Tujaguza ku lw'okubanga osoma n'okuwuliriza obubaka bwaffe buno era nga ofuba kyonna ekisooka okusanga n'okuwulira empulira eyo ey'okwagala ng'ekulaakulana mu bulamu bwo. Tujaguza ku lw'abaana abajja oba abapya abayingira sseŋŋendo eno abajjuddemu emitima egy'ekisa era nga bali mu mbeera ensanyufu ey'amakyusa ago kubanga kye kibirirwa kyabwe kye bazze okubeera nga baleeta eri sseŋŋendo eno. Abaagalwa, buli w'olaba ekizikiza tusaba ojjukire nti waliyo ekitangaala nakyo kingi. Waliwo ekitangaala kingi nnyo okusinga ekizikiza ku sseŋŋendo yammwe. Engeri ffe nga we tukiraba, kitangaala kye bayita okujjukira. Ekizikiza kye bayita era kituddemu kye bayita okwerabira. Mwenna muyina obudde mu biro byammwe oba mu bulamu bwammwe we mujjukira obumu wamu ne kwagala. Mwenna muyina ebudde mu bulamu bwammwe we mwerabira. Mu ngeri eno ne musobola okubeera nga mugamba nti waliyo ekirungi n'ekibi. Naye nga bino byebongera mu bumu obw'okujjukira n'okwerabira. Era nga mwenna mukola ekisoboka okusobola okubeera nga mujjukira nti muli abaana abalungi era abaagalwa abava mu kwagala, abaaweebwa obulamu kwagala era abatambuza obulamu bwabwe basobole okubeera kwagala. Era abo bonna abeerabira babeera baagala okwagala kwammwe okusingako mikwano. Tebabeera tebeeyagala bukaawu bwammwe, not hatred.
eri abo bonna abeerabira babeera beetaaga ssaala zammwe basobole okubeera nga bajjukira. Eri abo bonna abeerabira bayaayaana ne banoonya era ne basanga kwagala, ne basisinkana abo abali mu mbeera yaabwe ey'ennaku, era mu ngeri eno ne basobola okubeera nga okwezuula, ne basobola okubeera nga beezuula n'okuzuula ne bafumiitiriza mu nda yaabwe tebannaba kubeera nga batuukiriza n'okunoonya ekyo kye bazze bayaayaanira. Mu ngeri eno abantu abo b'emyoyo egyo gyetaaga ekisa kyammwe, gyetaaga ekitangaala kyammwe. Abaagalwa, mujaganye ku lwammwe, mujaganye emitima gyammwe, kubanga gibeera giyaayaanira okubeera kwagala eri abantu bonna mu ngeri yonna esoboka. Jaganya kubanga jaganya ku lw'ekirowoozo kyonna eky'ekisa ky'obeera otadde mu nsi, ku lw'ekigambo eky'ekisa ky'obeera otadde mu nsi, ku lw'essaala yonna gy'obeera otadde mu nsi, kubanga ye ggwe eyajjukira. Mu buli kadde obeera ovaamu amayengo omwagalwa, era tukusaba weerowoozeemu nga omusaasaanya gw'okwagala oba omuntu oba omwoyo oguvaamu amayengo g'okwagala. Mu ngeri eno osobola okutuula ewakaawo mu ddembe. Mu ngeri eno n'ovaamu kwagala, n'osabira ensi, era n'obeera ettaffaali eddene eriteeka ku ttaffaali eryawamu ku sseŋŋendo yonna. Osobola okusalawo n'otambula n'ogenda mu katale, n'osaba nti oli eri buli kinnoomu ayitawo, n'obeera ng'omuwa omukisa. Osobola okubeera nga osuula ekikoyini eri oyo akyetaaga, ne basobola okubeera nga bazuula obumu bwabwe ne kwagala. Abaagalwa, mudde mu mitima nga newankubadde waliwo bangi abeerabira naye baddamu ne bazaalibwa mu kwagala, era ne babeera nga batambuliza obulabu bwabwe mu kwagala, era nga waliwo ebintu ebyo ebitabalika ebiri mu kkowe lyerimu. Abalinganga ggwe abajjukira, tukusaba omwagalwa obeere wa kisa eri ggwe kennyini, weekwate bulungi. Gezaako okubeera nga weewala okulamula n'okubeera nga osonga ennweri abalala oba okubageya. Amayengo mukadde kano mangi nnyo, era nga geetaagisa amaanyi mangi okubeera nga okuuma essira lyo eri ebirungi. Nga newankubadde ensi ebeera etadde essira lyabwe eri ebyo ebiteetaagisa, naye ggwe osobola okubeera nga osalawo okubeera nga oteeka essira eri ebirungi. Gezaako okulaba nga buli kanaku onoonya ekirungi ky'obeera oteekako essira. Katugambe mu mukwano gwo oba mu bufumbo bwo, gezaako okulaba nga otunuulira ebirungi. Kyekyo kye bagamba nti noonya olisanga, konkona oluggi lulukugulibwako oba oliggulibwawo oluggi.
abagalwa kwagala gyali ng'alindiridde okubeera nga muyaayaana okumusanga okumulaba n'okubeera ye kubanga tubawulira nga we musome ebigambo bino oba we muwuliriza ebigambo bino muli beetegefu. Katonda abawa omukisa. Tubaagala nnyo nnyini ddala. Tusigadde ffe bajjajjammwe mbw Amayembe, Amazadde era amalungi ab'ekitangaala abamanyikiddwa nga the angels of light. Atenderezebwa agulumizibwe ekitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangiro bwabwo. Katonda atudde munda mu nze alamusa, Katonda atudde munda mu gwe akume.